Ababaka ba Parliament abasaba mu 300 nga bakulembeddwa Speaker Anita Mong Magogo, omumyuka we Thomas Tayebwa ne baminisita baaniriza General Muhoozi Kainerugaba mu bitundu by'e Teso mu Ssanyu. Speaker yanjulidde General Muhoozi abakungu ba gavumenti okuli baminisita n'ababaka nga bakira bagenda ne bamukwatako mu ngalo. Amubuulidde ng'abakungu ba gavumenti bano bonna bwe bamwagala era nti bali mabega we mu nteekateeka zonna, awabudde nti bakkiriza mu taata n'omwana nga General Muhoozi by'akola mbabikkiririzaamu. Speaker abuulidde General Muhoozi nti mu kifo kino we baaweera Pulezidenti olubengo era wanaayisa abakulu e Teso ne bamwambaza olugoye olw'obuwangwa nga kuno bamuteereddeko entebe n'effumu. This is where Muhoozi was given the Olubengo. Now he has been given. General Muhoozi awadde abakyala n'abavubuka obukadde 200 ez'okwekulaakulanya. Abuulidde ab'e Teso nti yasemba okugenda mu kitundu kino ng'abayeekera ba LRA bakirumbye. I know Teso very well. I was here in 2003. When NRA had invaded Teso. Abeebazizza olw'okwagala gavumenti ya NRM, President Museveni naye ng'omuntu. President Museveni oye! MK movement oye! Oluvannyuma General Muhoozi yeeyongeddeyo Seroti ng'ayise mu disitulikiti ezikola Teso sub-region okuli 10 ne Ngora nga bakirasanga abantu bakwatiridde ku makubo okumwaniriza. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.